Entiisa mu kibuga Mukono mu kitundu ekyalweza abadde ku kyeyo gye yeesalidde ng'akaabira ssente ze ezimuteganyizza ze baalya. Bagamenze okuba yakava ku kyeyo. Ayinza okuba abadde aweereza ssente nga bweziri. Abadde ng'azisindikira bazadde be era bwe bamutegeezezza nti tebazirina kwe kumira makerenda amayitirivu n'okwekamulamu omusaayi. Ffe batukubidde bukubizi masimu ne tudduka ne tujja. Tumusanze ali awo ate kati tumanyi oba yabwetuusizzaako obwo obulabe oba waliwo akimukoze n'adduka teri amanyi kituufu naye nga poliisi ezze era n'emutwala oba egenda mumutwala. Brenda Tuhayise yava Kamwenge n'asengako ewa mukwano gwe naye yagenze ku kyeyo kwe kusigala we babadde. Eggulo baamulabyeko ng'alembeka amazzi g'enkuba wabula ng'alabika ng'omulwadde kwe kwekengera era bamusanze yeesazeesaze. Enkuba weetandise n'afuluma alembeka amazzi. Walembesa amazzi nze mbadde nimukwanula ngoye kati tambuuza nze. Kati wenyingire mu nnyumba n'empulira ekigwa kwe kudde emabega ndabe. Kati ngenze omulaba ng'ayimukawo naye kalenga alinga ng'omuntu awunze. Ne mugamba sorry. Nenzirayo ne kati wenzeyo mu nnyumba nenga kanzeyo ndaba omukyalo ono ne muyita kati we muyise naningizaako kati wenkubye bwenti kateni nga ndaba ekitaba ky'omusaayi kati nze kwe kudduka n'empitaba neighbor. Samuel Kabenge ow'amawulire ku kyalo Lweza agamba batuukiridde poliisi bazuule abooluganda lwe. Tufunyemu ensasagge ey'amaanyi nno oluvannyuma lw'ekyekano kituuza nga mutuuze munnaffe yeesazeesaze ng'ate asoose kwepakira makerenda kumpi baketi nnamba. Ababaddewo bamulabyeko ng'alembeka ne ku mazzi mu nkuba ey'essaawa zino ebadde yakakya naye ate tukimazeeko emirembe bwe twesanze ng'ali mu mbeera eyo. Naffe tuddukiridde mu nnambiro okuyita poliisi tusobole okubaako ne byetutaasa emututte naye tusaba busabi bekikwatako ne bazadde be baba n'abalaba ebifaananyi bino basobole okwanguyira okulaba nga bajja balaba omuntu waabwe kuba ffenna tetumanyi embeera gy'alimu kubanga embeera si nnungi muno n'akamu. Abakulembeze mu Mukono municipality bavumiridde abalya ssente z'abakuba ekyeyo nga bazibawadde okubategekera. No njagala kuyita mu buufu obwo nga nvumirira nse kuvumirira abantu bonna newankubadde nga si bazadde b'abaana bano oluusi gibeera emikwano gyabwe oluusi babeera baganda baabwe nga munna akuweereza akasente ke ng'alina ekigendererwa kye n'ozikakkanako gwe ng'oli eno abamu bazitwalana mu bidongo bagenda mu kukyakala bukyakazi n'ozikozesa ebintu ebitaliimu makulu. Njagala kuvumirira abantu afaanaganako bwe batyo tibannange mutukola bubi nnyo muli bantu babi nnyo okutwalira awamu. Omwana wobanga okaddiyo omwana yagenda okulabirira naye ate wobanga gwokoze ekyo ng'omwana asazeewo ayiye atetenkanye n'omuyisa mu mbeera bwetyo amazima toba muzadde mulungi. So n'olw'ensonga eyo ekyo nkivumirira 10 ku kinnaakyo. Naye ate nja kusaba Ministry ya Gender yesaawa mu kanyomero kano nti abaana bangi abagenda ebweru eteekewo rehabilitation center eri abaana bonna abava mu nsi z'ebweru okukola. Abaana abo bagenda okudda ng'obwongo bwabwe tebuli kyekimu nga we yaviira wano. Tuhayise ajjanjabibwa ku Mukono General Hospital mu kiseera kino. Bya Eric Yiga, Sorot TV, Omunyi.